Kati ya covid oyajira juka fe twatula mu covid S4 ya nkufuna senior 5 tuna mu covid covid no ne yakagwa waddayo no yongera ko senior 5 ne 6 nja kuddayo osembera nofuna ku shoti ya Vyroota nga tugamba nti ajja kuddayo okusoma really nga ndiro ogenda okuddayo nja kuddayo ate kusoma tekugwa ngogenda kuddayo soma bilala oba osome senior 5 ko senior 6 kisinzira ekintu kye kilabanga kimpa kale emirembe sina chikuwe emirembe wakati ngamba tukuddayo mu senior 5 na 6 ate kati kuba ekikalumba tokola boti ade nga nze naweza emyaka 2 nga mwenda okay enaku z'omwezi zali emeka ze wazali banzala nga mwenda enaku z'omwezi agondi omwaka 2 no problems Ndibulunji nebolabanyirira kiraga no problem Ndibulunji nafuna njagala nyiriza Ndibulunji namera amalala nachuka Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli betefutefu okutambuza tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde kati nno gwe yiteeza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka ogenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 679 oba noti 78 295 kale ku mukutu gulu talent kwa tusinzira okubeera nga tukuweereza linnya lyange nze Sonko Muhammad atuyitaayitamuuko tubuuza ku bannaffe tutuukirira ku bantu ab'enjawulo tukola ku mboozi ez'enjawulo n'ebifaanaganako ng'ebyo Angel Girl Angel Marina yali emabega wa kamera nyongera okujjukiza ba Betty's Touch and Beauty Studio makeup w'omulembe kupangisa gomasi okwanjula ina video shooting ina embaga styling enviiri okutimba basangibwa buloba bantu bafaabo tukonako nitubeeranga tukwasaganya embeera efaanaganako ng'eyo nawe koma mu ggwanga lyaffe erya Uganda tukola airport pickups otukonako tukulinda ku kisaawe Entebbe ennyonyi egenda okutuuka bweti wansi nga tugiraba nga tukulaba bwetu in fact tuba tukulaba ogenda ofuluma nga tukulinze tuvuga paka ku mulyango ne buli buddayo tulikola ekintu kyekimu nze kukyaleko ku muganda wange wano omukwano gwange Vyroota erinnya liri Vyroota VYROOTA okay ndine Vyroota wano twaga tunyumyenyumyemuko tulabe mbeera giraba atya bulamu buli butya naye nga kiri kikyakusaidiyo nze ndi steady okujjako gwe wange nina ebinjiri byeri byamu awo mpola naye saa Mukama Katonda bijja kuba ndowooza nga bitegeera inshallah taala gw'oli wa ddiini ki ndi musiraamu ndi musajja yes ebyaddala gwani amanyago ampita Abdul Aziz olimanyi nolyogera nolimala yabasingonyi bagamba Aziz manyi ekyo kitegeeza kakati twali tusomanga eddiini nze naddukanga nnyo basheka batukubanga nnyo emigo kati baseka bakubanga emigo atuuka n'okuddusa ku ddiini nga tukyasomeza za liifu bba biki kati naddukanga nnyo wasomera bisi natyanga nnyo kiboko z'abaseeka nedda bajjanga ewaka olwo baseeka bayitanga be ku bifugi bajjanga ewaka nga batusomesa eddiini kati nze natyanga nnyo kiboko lesson ezimu nenzibuuka kitegeeza wali ova mu maka masiraamu njagamba ye naye seeka watuukire okujja ewaka kitegeeza eddiini ebaawo ewaka okay nebalayika baseeka abali bakuba kitono kubanga ate bwogamba wadduka eddiini ate nga muzeeyi yaleese omusomesa ewaka muzeeyi weero namudda wali baseeka bedda sebo bali bakuba kibo ne kati byakyukamuko kituufu ekyo nange nkimanyi tolera ku bantu salaamu abatulaba assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh okay wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh okay tuline Vyroota twagala nyumyamu okona naye tutegeere ku bulamu bwe gyenvudde weewe n'ebira bitunasobola okubeera nga tunyumyamu oko leero nati tumaze tulifuna akadde ne tudda erinnya Abdul Aziz gimu kumanya ga Katonda bakwana nindabidde meaning yalyo kati ye Katonda balita Aziz gigamu kumanya ge kati Abdu kitegeeza omuddu
wa Aziz kineerabidde kati goba muddu wa Katonda so wenkwita wise Aziz kiba tekinyuma mbanga akutumira erinnya lya Katonda ompise Katonda kati so liba Abdul Aziz ozalibwa mu bitundu ki gwe wa gyozalibwa nzalibwa Kireka ozalibwa Kireka ate bakuziikawa byokuziika nga biwanvu kati nze banziika Ntungamo oli Munyankole okay Ntungamo district nina mukama wange in fact omukubo yafa nakolyako ku NBS waliwo nyini bamuyita Kini Kalisa kusenkulu waayo ne waliwo mukulu waabwe bayita Anas Kalisa era nabo baali basaidizeeyo eyo okay olunyankole lwo lumanyi oba gwe bakuzalire n'ebiri teweeta wabitegeera kati obuzibu bwe nafuna nze sijja kubanga nti sijagamba nti bandumanyi sirumanyiko yadde kati nze Oluganda lwasinga okumanya kuba nkuze na mami wange ate nga Muganda pure bamuyita Namatovu baba banga byawe baseera wano mu Kireka wano wenyini Kireka bitundu ki kubanga nze nalisi gwe wali omanyi okuba emabega muno mu Kireka bwe mbaseera bidde kubanga feseera mbanjimanyi kuba twasinkana twali awo ku katikati ne mulaga n'oyo gwe muli nawe oyo munno one of the managers ndowooza yo fix nga mumanya tenze nga sijukira ne twayinanga office weyogerera awo ne ngamba kuba mu Kireka saakulaba nga nyumba n'abayiriba wano ekireka akakati nze kale nze nange nali mu ghetto naye ate nga nze nekwekamu era ebyange byakwebuzaabuza nga nebuzaabuzaamu olinamu ensonyi tabiro oyogera kubanga n'okuyimba obuyimbi abantu abasinga bali tebasuubira tosobola okuyimba naye nga talenti wali ogi kyagwawo bugwi wezuulamu otya talenti eno ey'okuyimba nze nali nezuula dda nkyalisoma n'okusoma naye nga kale nkyalimu ensonyi nga sobola kuvaayo kukiraga okay so paka final oluvannyuma okiteeka otya kyandika okufuuka professional gavumenti kati neta kugenda mu studio mbeeko oluyimba lwenkola ndowooza oba yali senior 3 holiday mu senior 3 nentandika nange okubanga nengamba kangendekoko mu studio nenga okugendako obugenzi mu studio tekyali kyangu era ndowooza era nalina kyali wange yalina connections bamuyita Walugembe nantwalakoko mu studio nga wawanira Kireka yali kyali wange nantwalakoko mu studio netubanga bakolayo akayimba naye ngaera nga obimanyi nga tebijja oba omundi ogusooka mu studio nga producer agamba ddamu kajje ate nze omundi ogwasooka mu studio nakubanga ziwanuteeke omanyi kyebayita wanuteeke ogikuba n'otaddamu ne bagamba kyakabi ate nga gwekusoseeyo nakubanga ziwanuteeke oba musomero wa practice ng'okuyimba nga kyakwanguyiga kakati bwonagenda mu senior 4 mu senior 4 kati nayimbanga nnyo ku ssomero nnyo kati awo covid weyajjira jukira ffe twatula mu covid S4 nkufuna senior 5 tuna mu covid ino neyakagwa waddayo noyongerako senior 5 ne 6 nja kuddayo osembera n'ofuna kuki ku shoti ya Vyroota nga tugamba nti ajja kuddayo okusoma really nga ddira ogenda okuddayo nja kuddayo ate kusoma tekuggwa ng'ogenda kuddayo osoma ebirala oba osoma senior 5 kisinziira ekintu kiraba nga kimpa kale emirembe sinakikuwa emirembe wakati wengamba nti kuddayo mu senior 5 na 6 ate kati kuba ekikalumba tekola bwoti ojja kusoma adult education adult education ogenda n'okola ofunayo kikosi n'okikolakola anti then awokoosa awo mba nzikiriza ne 5 na 6 nokolayo kikosi because bw'ongamba nti senior 4 wagikola wano mu covid yakamala kati emyaka 2 nga yakaggwa kitegeeza guno gwe tufulumye wali badde kati preparing ku joining university sibwe kyali badde kijjako ne tukubuuza nga meti Vyroota oli wa myaka emeka wasoma oli mukulu oba oli muwanvu lwa bugimu oyinza oba oli kyana kitongole lwa bugimu kati nze actually ndowooza wiki ewedda lwabadde balwaku mukaaga nalaba olwabadde ne kabaki na celebrate nze birthday nga mpeza emyaka 2 olwabadde nga lwa mukaaga ennaku z'omwezi zabadde mmeka nedda kati yabadde after party naye nga nze naweza emyaka 2 nga 9 okay ennaku z'omwezi zaali emeka ze wazaalibwa banzala nga 9 ennaku z'omwezi agondi omwaka 23 muli bajuzi wano tuleetere ku lockdown tulina abantu betulabye baze ba breaking mu lockdown twali tugenda okuyingira nalaba zex
ng'ennyimba zitandise okutambula ina ratata by that time mpani abalala bennalaba awo benyuza okuba nga nzijukira Helen Komorode yali ayimbye ne yalinawo linye y'amagye nga tugenda mu covid wali recordings olw'ennyimba ng'olinayo okogwe because mwe mwali temuliwo completely kati mulikika nze mu covid tumutandika jajja agamba tugenda mu mulamu weeks 3 nze actually natandika recording ennyimba mu vaka ya senior fu awo natandika recording ennyimba zange ze wali recording ko mu kusooka waliwo ezitambula nga abantu bazimanyi ezo mwatandika asata nnyo nze ennyimba mwazi recording ngamwe muzereka nga muzewulirizamu nze kati twali tukola music ne urban music tetwamukola nga twali tetukola for business twakolanga music just na passion tukola music nga tumukola bukozi just business yayingirawo buyingize ennyimba nezinyumira abantu kayimba kyakasooka okutula n'ogamba kano katandise okutambula ku TikTok because mu TikTok yasinga obbaleeta kojjukira nze akayimba kali Ndibulunji sira nnyo kumanya nnyo bya nnyimba naye singa bweyogera akayimba obanga atuwamu kukatambula katya kuba mba nneebizo byako no problem nze Ndibulunji nebwolabanyirira kiraga no problem Ndibulunji nafuna njagala nyiriza Ndibulunji namera amalala nakyuka man. Okay akayimba ako kajja katyokolebwa Urban mukwatagana mutya naye like mukombininga muti ekintu kyammwe then kitandika kati nze Urban namusanga tanina na studio nene ebyuma nga talina na byuma olonge mtu kakola ennyimba mukola mutya kati nze actually kusanga Urban namusanga mu studio nasako yingiramu yosoko yingiramu wa muno munyini mukireka wala studio oli bagita records ebiseera ebi kati Urban yajja nga kyali wa producer nenga ne Urban nga ina ekiroto ky'okubaako ki producer w'amaanyi kati yansanga nnyimba nga nawe ine ekiroto ky'okubeera ku mimbi ow'amaanyi yansanga nnyimba actually olimba olali recording najja na backinga kigeza nayo kuyimba ako amanyi ayinamu ku ddoboozi na backing kati twava mu studio kati mutambula tufuluma nanga kati nalyoka ngamba nange mwana yalakola studio biki ne ngamba ize biki kati nze nzirayo ku ssomero kati ngenda okudda soma class 4 imaliriza 4 kati ngenda okudda omusajja nga yagulagulayo ku kapiano ka computer nga agenda ebintu akola ki agattagatta kati tutandika okukola music olwo akayimba kano ka trending akati akatuka katya ku TikTok katandika okutambula abantu bakalala akayimba kandi bulungi okutoka ku TikTok twaka uploadingayo mwaka uploadinga ku TikTok si wa distributor tekali ka distribution kubanga sometimes ebiseera ebisinga nyimba eziri distributed zetema ziringa zetema mate kati ngafe zileta second 60 seconds ate nekira ziringa zitandika zitandika gye lutandikira so go inako oba oyagala okujja mu TikTok nadira kati kisinziira kubanga era nebo waliwo zi stores ezitekayo ennyimba ezo nenga zimwe ate nezekyusa kubanga osogamba kati oluyimba jala lutandike weruti luni ndukyuka okyegera kati ffe kabeeranga ka clip okwata video nogisulako akayimba koya n'olutekayo buteesi yanoteekayo then natako using a sound abantu natandika okozesa sound oyo olimba wali olusuubiramu okubeera olunene kubanga lukwanga nze naye sikisuubira actually si oluyimba nali ntulira okubeera n'ogamba kati lusa okubeera olw'amaanyi nze mwennyini nange lwali luyimba lulungi naye nga sirufiringa kukuba lusobola okukuba ng'omanyi mukyalimbya kitomukola mukozi tayimu ki eyo olwo covid nga tuyingidde olwo covid nga aggwamu mukateekayo nga covid atamuddeko ebbanga eriwera emyezi egiwerako ng'aweddewo ng'ali kuggwawo ng'abantu baba gudde olwo mukateekayo kitegeeza katambula speed kadduka nnyo because mutubamanyi ng'abaana ba covid gwe liyamu ate kati nze siri wa covid baani nze najja after covid kuba nze najja nga baliyamu kufuna najja nga covid avuddewo so kijja kitambula mutandika ddi otegeera nti akayimba kalabika nno kayingidde mu bantu kati kala kayingidde mu bantu kayinza obbako kyekakola mukalaba mwacekinga kakiri bwe kiti okusinziira ku TikTok ebiseera ebyo nga tulina mentality tugamba mu TikTok olimba lukuba ku TikTok tetugenda abantu bagenda ku ground lugenda koma ku app kati olimba lwakuba nnyo ku TikTok olwo naye nga waliwo bw'otuuka naye nga abantu jjukira kati bamanyi oluyimba tebamanyi yaluyimba tebamanyi muntu kati obuzibu obwo
bwalingawo ojja ku stage okuyimba nenga abantu baagala kulaba ani yayimba ebiseera ebyo kati nga bolinya ku stage bakkiriza bagamba no wakaliyo kyalabika nga abamu bamanyi kubanga era ogenda okuyimba abamu kuba mu industry mulimu abantu abeebuzaabuza naye nga babamanyi nga bagamba akaana ako ng'oli akumanyi naye nga tayagala kulaga nti akolazi akumanyi tayagala kuzimbisa naffe tukozesa kibuli ebiseera ebisinga nojja ng'ojja n'oyimba buyimbi oba bakutunuulira naye nga baba bakuwaddeyo akasente okuyimba oba weerese wekka oba weerese bweresi balabe face nonyonyola DJ nze yakayimba teeka ba DJ ate kati nekyo ba DJ ba presenter buli muntu ali mu ndongo promoter abamanyi omuyimbi kuba bakola research ne waba yakajja ajja saba yebuzaabuza bebuzaabuza kugira nga bana abantu bawa wansi wate bamanyi muyimbi nenga bamanyi akayimba ne ba DJ ba promoter ba TV presenter baba bamanyi yayimba oluyimba naye ajja onaakuyitako nga takulaba ng'obantu omumanyi nga wakatandikira anti waliwo endowooza gye tuba tulinda nange kaneeteeka tugamba ona naisolo yita kati oyagenda koma babeera ne china zaako kijjukira kati nze kyenakola onataka yimba ku TikTok kati ffe twalina already strategies zaffe netugamba kati TikTok olonga mukyali babiri ne abani oba kumweyongeddemu abalala kati oyongeddeko nga Jofix olwo yali ajoyiniza ekintu era joyiniza kuba kati nze nasooka kubeera n'abani era Jofix nga sinamulaba Jofix najja buzika ndugamba nga toyongerako mpola kati otambula mutandika okufuna amagezi strategies mutandika otema empenda ndugamba kati baba kati TikTok temala olimba kati tutambuzeeko tututambuzeko tugende ddala ku TV abasajja tubasangire ddala omusajja omugambe seekanze yakola ki yakola kino nze yayimba kana akayimba so kati okutandika okufuna connections ezo actually kyekingambye n'okunyamba okuba kati essaawa zino nti nkyaliwo kubanga bw'otunuulira abaana abajja kyebalabeera nkyaliwo nze nina kyendaba ekitambula twaliko wano emabegako yalinga January nembaka ebintu byenagamba Jofix waneeno naye bwe nagenda in fact nze oba yabikola oba kyali kitangenze kulaba nga nziramu nga mbiraba nga naye ekintu kyenge gye kitambulamu mu music wammwe mmwe kati kankwenze category umwe mugwa ba Victor Rose baliamu ba unknown abo we batyo ne babawa abantu abayita style eringange obe bagitedduka mu olabe yaba mudra bani we batyo mulimu abantu abaze ne bayingira akazanyo kati ngabo yajja na yatikirira nga yalemerako yo level nga sente zakolera nga tezeyongera nga byayimba ni wakuba luyimba muina iruma musubi antujja komaawo obo kitege kintu kyokola kirowoozezaako ko ne kibeerawo oba toddankawo kirowoozaako ebintu bisingero woino birowooza naye kale wali kifumintirizaako n'ogamba naye ye waliwo abantu bendaba newe yayambuka ina oya ngamba oba abanga tuuse mu future nti kale ali awo tajja kusukkaawo nga wala waliwo abayimbi abaaliko nakyusa management oba nakkakkana n'abanga takyasobola kusukkaawo kakati ekizibu ekyo waliwo ekintu ekireeta ekyo ekintu oza kiyinza bbaaki nze nyinza okugamba nti ebiseera ebisinga omuyimbi lwabo oba otandika wano olina abantu botandika nabo kati sometimes boba abayimbi abasinga kati ngaffe abato abatandika obutandisi waliwo ekiseera kyotuuka n'olya mbu gati gwokimaze mukati gwokikubye kati abanno tokyabakola ki ati katufunemu connection yo osobola kwogeranako neddagala sirwanga osobola kwogerako ne mmase ng'obalina mu kkwano ku simu goza bakyalibo nnyo esimu n'agikwata olowooza bakyalibo nnyo kumbe nedda kati bava ku bannaabo be batandika nabo babategeera ekyo nakyo kisobola okuzza emabega n'ekirala music bw'obeera nga tosobola kuwandiika music nakyo kisobola okuzza emabega kubanga music oba ogenda kugula mugule ate n'ekirala olina waliwo ne tebayita kubanga olina musical ear nga osobola okuwuliza oluyimba olulungi nakyo kiri awo owulira ebigambo byenjogera nkuwulira kati ekyo naye ebanga talent ng'osobola okuwulira akayimba n'ogamba nti kana akayimba kalungi naye ekisinga obukulu musical ear okuwandiika oluyimba composition kwa kati nze neewandiikira nze manye kirungi tewali lwe bali bakuwandiikiddeko owandiika bakutereeza mbutereeza mbuterekole naye nga zonna idea nzazireeta nze yewandikira music magezi kiga goyina egekyo totuuka time nolaba nti Jofix takyakola abaniona kanale badde ngenda wa mulala kuba kati ebbanga lyemaze nabeera nda kyandibaddewo naye olaba tukyali ffena tusikisiza tukyali ffena paka ate wali ofunyeeko abakwogereza
kati tukuteeka management yesinga biki nakyo wali okifunyeko ekyo bwekityo bangi naye era just kube na mutima mugumu na kugumiikiriza kubanga waliwo abasajja batuukiriranga abba ne bagamba tukuwa miliyoni nkaaga omwana mutuwe ebiseera bye sinaba nakuta Ndibulunji imagine nga yenga abba yajja n'aŋŋamba mwana omanye ekiriwo abasajja batuwa miliyoni abasajja bampa miliyoni nkaaga abba nomanye ekiriwo sokoswamemu nga gwe tebakutuukirira kugamba nti katuziwe gwe muddukeko buddusi kuba muyinza oba temulina contract mukolagana bukolaganye nga baseruganda ebiseera byetu twalina contract kati mwaba ne mufuna kati twagifula business kati okay ne mufuna lawyer ne babayambako kubitereeza ebintu by'oyogedde bw'obanga ddala byogedde ng'obimiininga n'obitambulirako oyinza obba ng'okyalina chance mu industry okusigala ng'okyayambuka nkubuulira nga bw'obyogera bwe nabigamba jjo fix kwaye tugenda munaku kyawe enkulu ezaali zijja then ekyo kye namugamba nti mmwe mukuba TikTok tulu mugikubye kyoleseyo kiri kimu nti oyambuka nolaba ng'olina numbers ng'olina abawala bakola bu challenge abalenzi bakomediani n'abalala kati n'otuuka time nga tokyateeka mu kugamaze kankateekeyo kalina okukuba nayambuka kale kankubulireko kino ekintu bw'obeera kuba nze experience gifunyeeko bw'obeera muyimbi ng'oli mupya nga bantu bakuwaama tubakwaniriza wabeerawo amaanyi ago babuloga ne bakupositinga new kid on block kati waliwo ekiseera ekyo eky'amaanyi n'owulira amaanyi nga buli akupositinga akaana kapya akaana kakajja biki kakati oyinza okuba totaddeemu nnyo kubanga baba bakwaniriza oluyimba lwalulira ku bwereere just biki naye ate bw'olemala n'olemereramu ekyo nogasijjabba bwekityo music ono gyokoma okulinnya waggulu gyoba olina okukoma okuteekamu ekintu nga bwekyogera because ninamuuko akatini ka experience akatintini kintu ekyo kati ekikubya abantu bangi ekigo ate ekisinga okusurprisinga nti bw'omala okukuba ekigo ogenda okuddamu zibawa bazikwata ne bazirya nakolerako omugagga omu mu Kampala bw'oba gumanya abagagga abazze babaawo nga balina ssente nga ziteekawo bwezi temmeeza nejjula nakolerako omugagga omu naye omugagga yatuwanga ssente nkubuulira yatuyitanga ewaka ewuwe ne tugenda ne tutuula n'ayita oba omuntu n'anyumya naye awo emboozi ne mumuteerunizaamu kamera ne mukola dakiika nga 2 ne mufuluma ne babawa 5 2 ayinza oba miliyoni nga 8 muzigabana bwe mutyo naye ekyamulemesa okwagalwa abantu ye yalowooza nti ssente sobola okumala kyonna oba okitegeera then n'okuba tasobola oyisa mu bantu amaaso era kyagaana sijja kumwogera linnya naye nga bw'okyogedde bwogezaako okwambuka olina kwongera kusala amagezi kwongera bwongezi ku ttiimu nabalala buteetamu ekyo kasita okisuula owedde era kye namugamba ne mugamba muba mukubye TikTok ng'eyambuse mwemwe nalemera kubya TikTok era mujjasigala ku TikTok tuzijja fuluma nekijja tuuka time ng'omusajja yazannya akayimba kolofiti oli azannya akayimba kolofiti ogeza ali ku radio Simba oba ku Galaxy n'ewalala kyekikugaana omusanze mu kifo n'omubongako n'obaako ky'omunyiga ate kiba kyangu because omuteeka mu kasunda bus oba omuvaluinze ekira abantu abamu abali mu industry baagala nnyo okubeerawo ng'obawa respect esimu akubye okwata mbaganya bayita tata mama jjajja senga wadde ayinza bba musajja n'omugamba mama kati kino ekintu kiri bwe kiti industry eno kwagati nange ndabyeko ku bintu ebingi abantu bali mu industry bobo osanze bo baagala nnyo bawe ekitiibwa naye kasita obawa nnyo ekitiibwa n'osuusa ate kati bakola ki bamala ne bakukakanya ate bakukozesa by the way ekyo nakyo anti kati waliwo okolagana n'omuntu then okolagana n'omuntu ne business bibiri byanjawulo kati ebyo byawula kati bino bintu birimu stages waliwo stage ng'ojja buzzi nga bakuzanya ku lofiti ne wabawo stage ey'okutandika okubagamba nti bannange nange neetaaga akasente kati eyo bondi okugibuka okudda eno si nnyangu ekituufu wabawo nnyo okwawukana n'ebirala awo mubamu okwawukana mubamu n'abagamba eyize tukitegeera mubamu buzibu nnyo buli awo naye kati lwonna kitegeera butegeezi nti oli omuyitamu n'omugamba nze nkuyiseemu naye olulala onyigamu oba kankuyitemu kati eyo awo wewali okusigala oli okusigala naawe obokkuta kubanga at the end of the day ebeera business nange balina okulya nina osasula ennyumba funa okitegeera okay
bukodyo kyo bulabo omukozeseza kulaba nti musigala n'okuba nti mukyayamba mugezako okwambuka tuta ku streets kati ng'ennyimba ntuzibulira ng'oyita oba oyise ng'olaba oyinza obbeera online obako ekintu kyoyogera nkigeza kulaba nkikolebwa bafanizi nga batambula ate nga bwetunulira abamu ku mijiji gyammwe be mwali nabo baba bakusookayo okwo abamu olaba kiserebyemuuko kakati nze kyayinza okugamba bano buli muntu eyakugattako olina omutwalanga wamutwalanga mu kusooka bw'oba oyagala okusigala ng'oli w'amaanyi nti ababaana nze buli mwana gwe natandika naye nga tutandika era nkyali naye ate bayira abamu obo bajjukira era oba olina okusigala ng'oli naki oli nabo era nti newoba ofusewa newoba olinya ennyonyi newoba ogendawa olina osigala nabo ekitufuula ab'amaanyi ebiseera ebisinga. Okay, abatugobya tuline Vyroota Abdul Azizi tugezaho kulaba ntunyumyamuko naye waneeno mpola mpola ebimu tulina abantu abeera babako nga mulaba naye nga namwe mwagala okuyimba so ezimu embozi tugizinyumya mbunyumya naye oba ng'ogyegendeza bulungi oyinza ofunamuko ekyokuyiga ekiyinza okukwongerako mu maaso so gwe tunaye tugezaho kulaba nti tunyumyanyumyamuko atubuliremuko ebyo bitambudde bitya covid yabaggwako nga Katonda naye alabika namutera obakiyita anuru mu Luwarabu ekitangaala kiba kyongera kubeera nga kyaka kitambule kibe nga kigenda mu maaso Vyroota kati olina plan ki wano wetuli because otuseeko makatikati gajja nayo egeza kulaba nti etambula but tuna industry nga bweyimiridde right now muyimbi kigoli badde ogamba nti gundi inspiring ate neegomba kukolako n'omuyimbi gundi ngo omwegomba kakati nze musically sijagamba nti oba individual omu oba ya inspiring oba ono nedda nze just nabafunangako kyakuyiga naye ate nga ntemba wa respect kitegeera nabafunangako kyakuyiga kati nze okukola wengamba nti omuyimbi gwe nogomba okukola naye nze ebiseera ebisinga sikulembeza nnyo muyimbi ki wabula nze nkulembeza nnyo kiki kyetufulumiza kyova olaba nti nakoze kolabo ne Asha Blessing nga tebakola ki nga tebamumanyi naye ate walabye wake yakoze eki tutambula nze kati sifa nnyo ku muyimbi nkoze naani fine osobola okuba n'omuyimbi omunene kikugattako naye ate sikitunulira nnyo kubanga nayo oli yakikolerera so kati nze era nawe okwongera okukola nzikiririza nnyo mu kukola nga nze okutuuka gye ntuuka nga nze ate inspiration nekirala ng'ovudde okay sooka otumalireyo nze nzikiriza nnyo kale mu kiwaka kyetifulumye inspiration yevaawa ng'ovudde mu kuba nti nalina talent because bangi balina talent nenga tamanyi nti alina talent eyo nadda mu kuzina amazina nenga alina kuyimba naye waba adda mu kuyimba naye nga ekifo alina tutimbira muyimbi eyo bipande gweyegomba oyimba asobole okuba owaamaanyi nze kyenyinza okugamba nti yali passion nze ekintu oba nakyagalanga nnyo bwagazi nnyo nayagalanga nnyo okuyimba naye nga tesimanyi nti kinsobola okuyimbira abantu kitegeera oli omanyi ojja kukoma kuyimbirako wawakaawo gafwe mu ngalawo muzinezinemu simanyi naye kati nyagalanga nnyo okuyimba ennyimba z'owandiika olina bw'owaayo okwo oba bw'oguzaako well kakati nze nyimba nze ndi muwandiisi ndi songwriter osobola okujja netukola business nenkuwa oluyimba just lwakuba nti oba abantu bantya buti okuntuukira tebajja sibalaba nfuuke manager atunda ennyimba nange sibayita tobayita naye nze siba mbagamba nti nze songwriter ayagala oluyimba tuwandiika ennyimba ate oyinza okukwatiriza chansi nga nange wendi nenteekamu eddoboozi mpozi oba oyimba oteekamu eddoboozi osooka n'oluziyimbamu n'olumu analuliza n'aluddamu oyinza okwagala owulira eddenemuuko ng'eryange okitegeera nemba oyinza oba nga oli kadamu oli mu kiyumba oyagala ogenda okukomawo ng'akayimba tumaze okukayimba andi eddoboozi liri soft nerikalubamuuko tutunda ennyimba mujje ebbeeyi eba yakuteesa bwe tuba tubagamba oba tumuwayimbe bulukola hiti nga lukatuwa akaseera ale kisinzira n'omuntu gw'okoledde okolera omuntu ng'ayimba bulungi n'omukolera bukolezi talent vibe nekwala n'ogamba ndukuwadde mukitegedde bw'oba olina talent gwe jangu okitegedde otumulise nalabye Gravity ng'agamba nti ye oba oyagala okukola naye kolaba agamba mpeereza by'oyimba kati abiwuliriza ng'oyimba kereere okumusingako ng'akota olira nga bya ddala olabirawo ng'akugamba jangu tuteekemu amaloboozi
Okay. Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune. Ate era naawe ateekateeka ogenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri. Tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 7 9 7 oba noti 7 8 29 52 155.